Ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya ante femunyo amanya nze tusima polo program Omunnyo Ku Makya buli lunaku sawa 2 paka sawa 3 tukubaganya birowoozo ko bigenda maaso mbyobufuzi neera tukomyewo tumulembeera nga bweri mu kiseera kino kyennyini tusasidde nnyo abafunye ebizibu abafunye omukisa gwa Mukama twebalizaako Katonda ngaba nkutegeeza nti byabufuzi kwongera okwekkaanya ebigenda maaso mu kiseera kino kyennyini era bingi ebigenda maaso mu kiseera kino kyennyini tugenda kwongera okwekkaanya ebiriwo mu kiseera kino kiki kyebitegeeza ne kyetusuubira mu biseera ebijja mu maaso awo otunuulira ebiriwo n'otunuulira ebiri mu kooti nga kooti sala negamba nti obujulizi obwaleeteddwa mu musango gwa Muhammad Kirumira eyattibwa misana nti obujulizi tebumala era omusango fayiro nebeera nga egaddwawo n'otunuulira ebiri mu Parliament amateeka gayisibwa mu kaseera ke kamu ne gakomezebwawo era ku mulundi guno ndowooza kijja kuba ku record Parliament amateeka mangi geeyisa era ge gakomezebwawo bw'otunuulira ebiri mu mbeera z'abantu ababulijjo mu buweereza baminisita abakaligiddwa ku nsonga y'obubbi n'obulyake tewali n'omu avaayo okugamba nti ndekulidde bw'otunuulira bifuluma mu mawulire ebiraga nti abantu emiliyoni nga 12,200 tebalina mirimu mu ggwanga Uganda ate nga biraga nti mwabo emiliyoni nga 2 bo era abasinga balina obusobozi obukola emirimu neera tebalina mirimu byonna twebuuza biraga ki bitegeeza ki mu kiseera kino kino bw'otunula mu bibiina by'obufuzi ku ludda olw'opposition oyinza okugamba nti waliwo ekitagenda mu maaso era biringa ebiri mu luwumula oba tugambe genda okutunula mu kibiina ekya NRM ekiri mu buyinza abamu bagamba nti tova ku main tova ku ballot abalala bagamba nti tuleeta Muhoozi Kene Rugaba MK movement byonna bino bitegeeza ki erudde omuntu wa bulijjo kyenzikiriza oba kyenkakasa ateeka okuba nga abuzaabuzibwa mu kiseera kino nyini tamanyi kituufu ekigenda mu maaso. Charles Kazoba munnamawulire omukugu ali omutendeke juzi yeegatta ku MK movement mwaniriza mu programu enkya leero. Charles buza kubalaba Soul TV. Mr. Apollo webali nnyo kompita era ndi musanyufu nnyo okubeera nga nzija ku Soul TV tusobole okuwayamu tulabe ensi engeri gyetambulamu era Mukama mulungi nnyo okulaba nti akeesiza obudde. Yes. Oli mu weyingira MK kiki ekigenda maaso mu MK movement mulimu groups nyingi nga 5 kati group emu gye bayita MK Avengers ndi spokesperson waayo. Yes. Amawulire kyagakola ate nze engeri gye nali professional bwe nakasitana beera partisan awo amawulire nali siina nga sisobola kubeera nga mbitwala mu maaso okuggyako kyenkola nti ndi media entrepreneur. Yes. Kale Charles Kazoba era tujja kubanga twegatibwako n'abalala bamanyi ensonga bweziti twongere okwekkaanya ebigenda maaso naawe ojja kubanga otwegattako mu kubaganya birowoozo otubulire gwe kikyolaba ku bigenda maaso byonna okutwaliza awamu kiki ekituufu gwe kyolaba mu ebyo ebigenda maaso. Charles Kazoba tuwe ekifaananyi ekigazi ebigenda maaso nga bino byenjogeddeko ebitonotono omusango ne gujja mu kooti omuntu yattibwa misana. Yes. Ne baga nti obujulizi tebuliiwo era omusango fayiro eringa egaddwawo mu kiseera kino kyennyini. Yes. Bw'otunulira eri ebiri erudda eri mu kooti eri abasajja baminisita n'abakyala aboogerwako nti babulankanya ezo ensimbi z'omu musolo tewali n'omu avaayo okugamba nti bannange neetonze
ebintu birabika byansobako buli omu akyalemedde mu office ne bwe bamutwala Luzira era akomawo adda mu office bitegezaaki ebyo byonna nga bw'oyogedde nti mu prosecution tusanga nga state te succeedinga ku misango egimu ate si gwa kirumira gwokka kuba otunuulira emisango n'egy'emabega Kagezi Kaweesi egy'abakyala battibwa Entebbe n'abakulembeze b'Abayisiraamu yes bw'otunuulira abantu abaafa e Masaka juzi guno omusango gw'aba Segerinya criminal prosecution ekyabulamu naye nze sandyagadde nnyo okunenya office ya DPP ate nandinenyeza investigations okuviira ddala wansi ku CID ate nabo tosobola banenya nnyo tulina okuddayo ntusooka twekuba ku mutima abantu bano tubawa sente meka really? Yes tubawa facilities ezimala tubawa ebyetaagisa byonna kubanga investigations wotunuulira abazungu ng'egye bahandolingamu investigations zaabwe byetaaga sente nyingi era y'ensonga lwaki most times ba suspects babeera mu kkomera okusukka essaawa 48 olw'ensonga nti investigations ezikolebwa poliisi eyaffe CID department ziba zibulamu ate tebalina sente zimala resources teziriiwo therefore twetaaga okuinvestinga nnyo mu criminal investigations ne prosecution that is DPP's office kubanga kankuwa example juzi waliwo charges zebateeka kuba ministers ezimu naye bw'obanga oyogedde ne ba experts mu mateeka bagamba nti charges ezimu tosobola zisustaininga mu kooti kitegeeza ne bw'obatwala mu kooti basobola okubuuka emisango egyo therefore tulina okuddayo interrogatinga kiki ekibeera mu DPP's office ne mu police therefore as a parliament as a state tulina okuteeka sente mpitirivu mu police prosecution kubanga kiyamba gwe nange Charles yes ogambye mu ntandikwa nti tekiri ku kirumira yeka tekiri ku Andrew Felix Kawiso omugenzi naye kyekimu Joan Kagezi abakulembeze ba Isiraamu bangi emisango egifudde bwe gityo kooti nega tewali bujulizi naye omuntu yattibwa misana si kyekimu njala tulule ekifaananyi ekigazi si musango goka oba siki sibye ebimu ebyongera okulaga nti waliwo ekitali kituufu ekigenda maaso mu ggwanga muno omwami Apollo njagala tubeere nga tutunuulira ensonga zino nga abategeevu nga ba professional saagala tuzitunuulire nga omuntu wa ku street therefore tutulina kupoliticizinga prosecution kuba kubo lyoyagala okuntwalamu olinga agamba nti maybe gavumenti ya NRM ekuba obusimu emisango gino ne gifa nedda si bwe kiri problem eri ku investigations nange ndi ku bunafu bwe tulabira ddala obunafu mwami Apollo tuukiriza obuvunaanyizibwa nze mwembeera ndabwa n'obusango butonotono oli agenda n'alwana ne munne naye omunne bw'agenda na reportinga ku poliisi poliisi okujja ku investigatinga case eyo victim olina ogiteeka mu sente olina obba facilitating gwe omuntu owa bulijjo gwakubiddwa gwolina okusasula that is an assault case ndozolaba obuzibu ekyo si kyeŋŋambye nti ekyo kya bulijjo mu ndaba eyiyo it is it
obunafu buli mu ssente ze tuteeka mu area eyo. Who is responsible? Parliament. Yes. Kubanga Parliament bwekeera neyimirira ne bagamba nti twetaaga police investigations department ebeere well facilitated. Lwaki si cabinet? Kuba policies ezisinga zonna zitandikira mu cabinet, business zitandikira mu cabinet, executive nejja mu parliament. Lwaki burden ogijja ku parliament? Kubanga be bali in charge ba. No. Tugoberere gye kiva. Byonna ebisinga biva mu cabinet. Yes. Cabinet kisinziira minister engeri gyagenda okuleeta budget okuviira ddala mu ba technocrats. Naye mwami Apollo ebiseera bisinga okimanyi nti central government bajja ne budget proposals mu parliament. Parliament balina engeri ate sente ezo bwe bagenda nga bazitematema ate n'oluusi ne priorities ez'eggwanga. What are our priorities? Soko tunuire exactly. Ku social media kibaddewo ku potholes ekyenguudo embi ne healthcare system. So nekikulaga nti abantu ate batunuulidde nnyo ensonga zino ne beerabira kiri ekyemisango. Poliisi kituufu beetaaga ssente, balina okubeera well funded, well trained. Bwe tubanga twetaaga obuvunaanyizibwa obwo obwani obw'okubeera n'ekitongole ekisobola okubeera well funded, well trained, abasobola okukola ebintu ebituufu. Appropriation ya mandate ya parliament. Kale nja kubanga atulaba ku Soul TV nyaniriza owekitiibwa Walter Samuel Mukakulubega. Ono lumu yali ayagala kukwata mu kintu akwate mu bukulembeze bw'eggwanga ne tekyasoboka. Sebo munankyukakyuka nkwaniriza ku Soul TV. Kati tutandikire wenyini otusangidde nga tutambula. Tubuuza nti ebigenda mu maaso bino byonna bye tulaba, emisango egigenda mu kooti nevayo neega nti tewali bujulizi, omuntu yattibwa misana tuku nene baga tewali bujulizi. Tulaba mu kooti abakulu baminisita n'abakulu mu gavumenti abaweebwa ensimbi era ne abavunaanibwa okukozesa obubi oba okubulankanya ensimbi w'omusolo, tewali n'omu era avuddeyo n'okwetonda bagambye nti ndekulidde ofiisi, bakyalemeddeko bagamba nti tugenda mu maaso. Bw'otunuulira ebirala ebiri eno mu poliisi n'okunoonyereza n'ebirala byonna, kikuwa kifaananyi ki ky'ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda olwaleero okitiibwa? Total collapse. Kiddemu. Total collapse and fail. Waliwo mwe ba Apollo kyemuyita failed state governance leadership. Kulembeze fuga n'egaana okutandika okugenda mu kyamuyita okwekerera kw'eggwanga. Enensi yafa. Budget eziba za bibuga bazisaze almost less than. Yeah, true. Omuntu bwatuuka okuwa nga oludde ebintu ezikoleza ekikulu feesi yeggwanga bamalina okwogera babateekete ku Uganda Kampala nga bwogera ku Washington. Okay, katononyo mukulu Lubega,
tujja kubanga tugenda maaso ne program tufune endowooza yo ku nsonga ezigenda maaso mu kiseera kino kyennyini. Ate abakusolo TV bingi ebigenda maaso naye bw'otunuulira oyinza okulowooza nti omuntu wa bulijjo naye bimusobera. Omuntu eyattibwa emisana tuku ne biggwanga omulamuzi agamba nti tewali bujulizi. That is all. So si babiri si basatu genda maaso mwami Lweta. Omuntu bw'atuuka okugamba ndi mu kibuga enguudo nga bw'oziraba n'okuwomoggoka kumpi enguudo zonna Apollo naye n'amala naga ndi nkuwadde biliyoni 6 naye nga tebagamba nti bo mu kukola bo abo baliwo nakyate kiriko obuzibu buli luguudo buli kilomita bagikolera biliyoni 12 ku 15 buli kilomita naye ekibuga kyonna akuwadde biliyoni 6 kubeera kuyiwa mutaka nakuziba binyane ate nakugamba nti benaguwa okuyiwamu bikoolasi sibasasudde era abasinga babanja abamu bali mu biliyoni emu kitundu abala bali mu biliyoni 6 abala bali mu biliyoni 2 abala bali mu biliyoni nabo babisuddewo ne bagamba Lord Mayor ne technical mufuneeyo abayiwamu ettaka n'abettaka ne bagamba naffe tetulina bayiwa ttaka mu kibuga ekikulu mwami apo waliwo nga NRM etwala gavumenti nali muto nnyo naye alaba kubanga nange nalaba emyaka 4 egiyise kumpi kyebasangawo kali ate tulinga abaze maki emabega okyajjukira ebinnya kyebasanga ate tuva mu lutalo wano tewabadde lutalo emyaka kumpi 4 wano luli lwali lutalo era nga tukinenyeza n'okukyuka gavumenti eno nekyuka kakati bwaba nga tewali lutalo what is that total collapse ate tetunagenda kuyise bulwaki oluguudo olukolera kilomita emu biliyoni 12 ku 15 tetunaba kugenda kubuuza kwekyo kwekyo nakyo kiri awo naye bakuwadde biliyoni 6 ale mukulu wakugamba nti ba prosecutors tewali sente ani alina obuvunaanyizibwa nti parliament ekuwa kyebatalabye kyebatafunye kitaliiwo ate sente bamukyala kamya n'abalala abatunulayo ba auditor general akugambye ku butabalika 40 n'omusobyo tubbako wakati buli mwaka we 11 n'abiri simanyi otegedde bulungi 11 naki n'abiri ze tugamba teziriiwo zitugamba tezikola ki teziriiwo ate bwetuleeteza covid batuwadde obuyambi temwesobola tubbiramu waliwo okubbako naye omuntu nabba trillion n'agitwala agabireko abayimbi agabireko bwe bati ye situation mwe tuli kati olwaleero ate olinajja olw'okwogera bino byetwogera wano jjukira nti budget yewedde amaka ga president amaka g'abakadde 2 State House kuba abaana baakula mutabani waffe standby generator yeerabirira afuna omusaala musajja mukulu afuna omusaala ate ku ssente za gavumenti wadde takyaliyo waka no takyali yaliwe tekyaliyo mwana ali waki waka ate tewaliwo ndi abazzukulu kubanga bano bonna abaana basobola bulungi okulabirira abaki abazzukulu baabwe bwebaba baleese in fact bo be balina n'okuleetera jjajja g'amaka ga president sigamba office ya president sigamba office ya commander in chief simanyi obitegedde tubyawula bulungi sigamba office ya minister wa education sigamba office ya first lady amaka ga president gafuna
budget ewedde gewa billion 2 buli lunaku 2 billion shillings per day. Last budget mu budget yeno framework bagambye naffe kati embeera tugiraba kati baagala emu mu million as 3.5 per day. Naye ye Kampala mutwale billion 6 kibuga kiramba kati ebubuzo kankuwe kisembayo ensi eno olwaliro bw'ogenda mu bitono naye kankuwe just kumulisizaako katono doctor mu Uganda today doctor buli doctor alina okujjanjaba abalwadde 2.2 twabadde ejja abakulu ba poliisi nga bakulaakulanya byebafunye mu poliisi bagambye no twebaza nnyo pulezidenti atuyambye tebanayogera ku tiyagas kuba kati tulina owa poliisi omu ku 8 ku bantu 8 mu 3 owa poliisi omu ne twali twagala mu myaka 2 tubenga tutuuse ku wa poliisi omu ku bantu 500 owa poliisi omu naye dokita omu ku 2.2 nurse omu ku 2 2 tunuulira ensi choise total collapse failed state bino si byange mukaago bikebereyo obirabe no bituufu kyembuuza tekisobola kubanga ekyo kiva ku ggwanga okuba nti terina ssente oba ensimbi zikyali ntonotono tezinabagattidde nenkugamba 1 zetufuna tuzoono nezibbibwa naye nga tufuna era twava bw'opima gavumenti eno yagira gwe abantu abaali bakuŋŋaanya gundi 5 zali 5 billion yes kaakati tugenze tuli mu 49 billion webale nnyo toyinza gana tetukuŋŋaanya emisolo gyeyongera buli kimu kyeyongera osanga akaduuka nga kalina emisolo 13 yekawa VAT ebintu bye batuusa biwa import duty, exercise duty, trading license, twala tugende byonna emisolo 13 property rates kuba bazisindika kubaki ku bantu abo nogamba kana akaduuka kanabeerawo katya ekyo gyonna emisolo abantu bakiwadde olwaleero buli motoka iyo Apollo gyogiramu buli lita y'amafuta gyonywa okutwala ku road fund siringi 10 road fund ezivaako genda ku kya road fund siringi 10 buli lita weebuuza ezo ziddawa naye nagambye failed leadership failed governance obukulembeze enfuga failed kasita bimala okubeera failed ebyo byebiddako tugenda wa Bashir tugenda wa Chekedi tugenda Somalia awe tugenda oli ayinza kide kyokuzanya naye gwe kyetegekere era ngamba bana Uganda ekyo tukyetegekere okufuna baddagalo muganda angone ncha ajja kuba mu melisha bajena abekuba era wewe utandize dubabuli olaba n'omwana agamba tata byaliko bino omwana wa muganda awo tulaga wenyini yagenda okuba rapid bagala kwita bo bayita stand by generator ne rapid response awo tugenda ato ulireyo geno omulala ngana yagamba ato ulire ne kojja anko manya tata omuto ngana ye yagamba ndi tetuyinza genda awo nga we tugenze yabi tulekedde tumuga munnange overstay ekutuletedde omutawaana kati abantu bakyafuna misaala okay by interns emyaka 3 Charles simanyi mwami Lwega byayogedde olina ekifaananyi ekirala kyofunye ekipya nti ebintu byandibanga tebitambula bulungi oba nga byongedde okwonooneka mwami Apollo singa obeera ne Mr. Mukaku mu nyumba egi okumara weeks big wetuga ono muganda wange muganda kwa yetwogera ebintu bino asooka akubuulire gwe walabawo ensi etuuza cabinet
nga bonna buli omu alina kesi y'obubbi okuva akumyuka okutuuka kumpi asembayo nandutu naye ate nga tolina na busobozi kubagamba nti owaayi naye nga batutte ebibbe biriko n'ebiwandiike basoma babyappropriating tewali minisita atatula mu parliament yagambye wali appropriation okumanya Charles osobola oga nti Mukaku byayogedde byonna bifu oba bikyamu Mugambe singa obeera naye mu nyumba emu weeks bbiri wetuga mugambe nti mugambe njalo mugambe kino ky'okwogedde tekiriyo ate ne muhoza akutunuulidde mwami Mukaku gwe mulimo gwe okolaga nti ensi wetuuse bigani ate muhoza that is his job naye njaga tunuulira ensonga zino in maturity ekisooka problem tugidiagonizing bubi number one kituufu revenue collection eri wansi so tulina sente zimara ate ne donor community tebakyatuwa sente kuviira ddala covid bwe yakuba nabo beetaaga sente ezo ekitegeeza entono zetukuŋŋanyiza zo tuzikozeseza bulungi kakati revenue collection kuba tukuŋŋanya is it about 23 less than 25 trillion 23 trillion yes. around there kati kiba kitegeeza we have to prioritize twagala ki ekitambuza eggwanga lino naye n'ekyokubiri tulina okwongera amaanyi mu production y'ensonga lwaki under MK movement tugamba nti politics bano bayingiddemu nga ba job seekers banoonya mirimu banoonya sente banoonya bugagga ekyo tekigenda kutambuza eggwanga lino therefore abalimu kati mu kiseera kino bo mu byobufuzi tebajjanga ba job seekers bo banoonya ki fe twagala ku incentivizing politics we reduce the incentives to politics abantu abandigenze mu politics let's say out of 100% 50 should focus to economic production in this country tuleke fenna okwagala okuyingira ebyobufuzi tunuulira Charles mu division alesewo embeera eyo ey'okuba nti ebyobufuzi bifuuse byatunzi yiyaani kakati obuzibu bifuuse nga bya busuubuzi twagala buli kintu kyonna buli kizibu tukiteeke ku President Museveni yet we have a responsibility as citizens ani ayongera ababaka ba parliament ani atematema mu eggwanga ani asala constituencies yes bani abazisaba no police ziva mu cabinet zijja mu parliament ezisala constituencies yali mu Eastern Uganda omusajja bwe yava eri n'alya emmese then who makes that decision okulya emmese kyekibeera kisembayo okuba ekibi we must reduce the public expenditure. How do you reduce public expenditure? Or not reducing politics. Yes, which means the number of MPs has to go down. The number of district local government leaders has to go down, has to reduce. But also secondly, the amount of money you spend on there. Charles, yes. Ani alonda ba minister? Echinana mu babiri. Oba ni creating ministries ezo n'olukanda ngagalwa ba RDCs, presidential advisors n'abalala. You've invited me to diagnose a problem. Go ahead. Nkorage fe what would be the ideal kyetusobola okukola okujjako obuzibu buno kubanga kati bwompita n'ofulanga yize nkulaga what MK movement reducing political participants in politics kitegeeza ne public expenditure
We welcomed the good program in government rationalization, merging. Yeah, merging entities, the parastatals. Yes. However, that is not enough. You should go down to restructuring. Actual restructuring. Kubanga there is a lot of. But the jalo yanukule chigambo kimu kyokka. Ensimbi entono zetukunganya Kazoba. Are you contented with how we use this money? Our priorities are good. Really? Yes, because botunulira since 90s, how we've been spending. First, we started with security in northern Uganda. Yeah, true. A lot of money was pumped into that project. Nituvayeyo, ntugenda ku infrastructure and education and health. We've been doing well, yes, but not to the expectations of all citizens. But there is work being done. Good. That is however, ngabwe nkugambye, our production has gone down. Good. Alaba Sol TV program gwe Omunnyo Ku Makya aganga nze tusema Apollo Charles Kazoba munamawulire omutendeke naye ate kati yayingira MK movement. Samuel Walter Mukakulubega munankyukakyuka era simanyi obo ekibiina ky'ebyobufuzi kati ndozo oli mu PFT ekibiina ky'obufuzi toyina kyankalakalira simanyi kyo nze ndi wa DP Democratic Party or Democratic Party etali ya mao yes kati obuza tewategedde kuba DP tewategedde President Genoyo Nobert Mao tewategedde lero tugenda okwogerako Onagaman, thanks for the show. The big problem affecting Uganda is the much power given to State House. Even if the CID do their work and IGG, sometimes they are stopped by the state, like UPDF, and we are not able to expose their wealth, which encourages corruption. So me, I say that let power of state house be reduced. Okay. Bigambo. Okay. One Farouk Alinakawa agamba to greeting all the OBs of Chira View Senior Secondary. Thank you so much, Farouk. Nabalala musindikobaka kunoti musanvu noti emu mukaga noti mwenda noti mukaga tutulira kizibu kya eggwanga Uganda mu kiseera kino kyennyini kyeki ekizibu ate tusuubire ki gye bujja mu maaso awo nga tunulidde ebigenda mu maaso mu kiseera kino kyennyini ng'olaba ki mu bigenda mu maaso mu kiseera kino kyennyini ekigendedde ddala mu maaso. Mukakulubega ndowooza oba otandikira wennyini awo simanyi ofunyemu ekipya mu priorities. Ayogedde ku priorities agamba nti priorities batunulira nnyo insecurity okusooka okumalawo insecurity badda ku nsonga ya infrastructure kati bali ku byobulamu n'ebyenjigiriza n'ebirala bwe bityo nti priorities ziri right naye ate oba oli awo obula bwa production okuba nti ekyali wansi bye bikyatuzingamiza naye tetunakutuuka ku kyoyogeddeko ekya failed state oba collapse of the state. Failed state teriyo. He can't qualify it. Genda maaso. He can't. Amanyi abantu bwe baggwamu ensonyi Charles naye bagoberedde asobola n'okujja nga bwe nkugambye mwami Apollo singa nga wabaddewo ne bavuga nti omukyala wano mubemirirano y'omu ku babba enkoko z'abantu ate n'abaana bo be bamu ku bali kuno abatigomya abantu ku busimu naye naawe Kazoba tetumanyi bulungi kwe buli kaseera okeera odda mu kiro oyingira kiro tetumanyi wookola naye okomawo n'ebisaaganda bya ssente abantu bayinza okusirika naye ng'era bakutegedde eyo nvuddeyo sijja kigaziya nvuddeyo sigenda kigaziya ategeera akole ki ategeere kakali kambuuze kasinagenda ku kibuuzo ky'obuuziza kozi rolo ya mwami Muhoozi yeki mu gavumenti yenu senior presidential advisor era gwe mbadde njagala oddemu. He's a senior presidential advisor for special operations. Senior presidential advisor.
ate Mwami Museveni amuyita ati kyogamba buuza anti nange njagala kubuuza nti okyerabidde kyamuyita General Moses talina competence okubanga abeera mu office oba competence azirina Exactly. naye ngamba amuyita atya taata we okay. Senior presidential advisor atasobola ku advising kubanga ono atugambye wano nti ekizibu kati kukola tutya ekizibu kukola tutya Mwami Apollo atugambye nti ekizibu kati kukola tutya production ekyali wansi ebyo Mwami Muhoozi ali wala nnyo ne president asobola bimutegeeza by the way byenkugamba wano sigamba nti mbuuza idea ezo proposals tazimugamba he shares these issues naye olina akola era yensonga lwaki bigambo ebyokulonda ba RDC abangi ba presidential advisor ba minister abangi byobadde ogamba byetuteekwa okukola kati eggwanga literere oyagala kuŋŋamba nti Mwami Muhoozi amala bbanga kyokulaba kitaawe ate gwalinako omulimu gwasasulirwa ate ekibi nnyo okunenya President Museveni nti taking action olwansonga president wamwe yennyini yamuwa obwa minister naye nga ze ne proposals mu reforms political reforms era some of these reforms awo kyovudde owulira omwami agambye ye nno bambi ayogedde State House kubanga atya n'okwogera nti President Museveni buli muntu anakukubira amasimu ku makya gano ajja kutegeeza ekizibu wekikola ki wekiri failed leadership failed governance n'okugenda near state of collapse kati kumpi gye tulimu eva siwalala ku president w'eggwanga deals ezitututeko bakazibeza penalty kazibezani ezituteko obukadde n'obukadde eggwanga ne libleedinga this clearing house bagiyita state house kankubulira bagiyita state house kakati omukulu kyava okugamba ogambye priorities zibadde nnungi n'ekiralo manyi Mwami Apollo yinza okubeera awaka gwe emwanyi z'awaka zonna zetunoga n'ebyenfuna byonna n'akaduuka gw'okalimu era nezogenda okukola ku mulimu nga tukulese n'ogenda bw'okomawo gw'omanyiza ofunye naye n'osalawo n'ogamba nti hanga bwe mulaba ekyadde ekikulu wano ggula mukene priority nagifunye bulungi gwe tolaba mukene ayamba abaana ekyabadde ekikulu wano nti nabadde nina okugula essuuti ndabike bulungi kitammwe gwakyogerera ebbanga lyonomala oba myaka 10 oba 2 nga gwe byotutte okubeera nga ye priority ate gwe weewaako n'obubonero gwe weewaako n'obubonero priority bwe ziri eki ennungi naye munnange ate bagamba nti oli bw'ali ebijanjaalo nseko ze zimukola ki ze zimuswaza tolabye kakati rekodi abantu gye batandise okukola eya WhatsApp ekibuga bwe kifaanana bottle exception tolaba okufa kati okuli ne ku nguudo zetwakamala okukola Entebbe Express ate bw'ogenda otugamba bw'ozikoze ne baga nti olwo lusinza okubeera expensive mu nsi yonna gwe n'oga nti ne weewaana naye nga ku muliraane ne Kenya oluguudo oluva Embakasi okuyita mu nga luliko n'ezaawaggulu luli just a quarter ate luwanvu naye luli just a quarter ku sente zewakola ki zewasaasaanya osobola okwewaana bw'okoze priorities ne bakuweza standard gegireerwe nga gwe yiyo tosobola kugikola ne bakubuuza zo zaalazeewa ate musooke mulindeko tukyabirowoozaako so mukadde waffe zayise priorities zibadde nnungi sigaana kuspendinga ku defense na security naye ezo ze sente zetwanditaddeyo ye lwakisobola kukola balance wakati wa defense n'ebyobulamu
bwojja n'oŋŋamba nakoze private kati mulaba wa poliisi nkuwadde example katulina wa poliisi omu ku 83 no tukyogedde kyetutandise nakyo nti omupoliisi poliisi okutuuka okulemererwa okunoonyereza musango oguziddwa emisana tuku ne baga nti obujulizi naye ate nakugamba tukoze bulungi kati mulaba nti poliisi tulina wa poliisi omu ku bantu 83 nange neneebuuza it's okay kubanga yakuga nti security enkulu nnyo naye nange neneebuuza nti tetwandisobodde kufuna dokita omu ku bantu wakiri 50,000 ate ekyokubiri NRM emyaka gye yamale 20 agasooka abapoliisi abo nga tebaweza eggwanga lino lyali mu kaseera kazibu nnyo kubanga oyinza okujja kitegeeza byononese kati yes ate kati tulina n'abasirikale bangi naye ate ni security ki nene waliwo ekikyamu ekiriwo NRM yajja wano nga teweza n'abasirikale mutwalo gumu naye wakati waayo n'abantu security ne bagikubanga mulimu n'okulwanyisa abayeekeranga bakonyi n'abalala oba okitegedde naye Uganda yasobola n'abayeekera ne tubawangula lwaki olwaliwo nga nti kakati ate nina okunoonya abasirikale noonye n'50,000 ezigende katononyo mwami Lubega mu dakiika esatu ezisembayo zengenda okusaba badde nkusaba otuwa ekifaananyi mwe ab'oku ludda olw'enkyukakyuka mwe muli kuki nga tulaba mulinga abali mu luwumula abali mu vacation luwumula oyina okumanya bano be bakola oyina okumanya embeera mwe tukolera bano be bakola luli wali ompisa wano owulirayo muke tova ku maini tova ku baloti luli wampita wano nenkugamba nti nina kati mu kooti z'abano kangaroo courts nina emisango 7 egikuvunaanibwa nti nagenda neŋŋamba abantu Uganda tuzuukuke owulira Uganda tuzuukuke tutaase ensi yaffe nagwo musango prosecution eyina okujja bw'olaba abapoliisi be baleeta nsimanya abajulizi 9-10 naye nga ababbi b'embuzi ezekalamujja omuntu yatwala biliyoni zaffe n'aziwa penet abatwala eza covid ababba eza global fund babakyusa bebakola bwe bati abatakirumira tetusobola kuprocesinga bujulizi ate n'abamu tubattirawo akali omukulu wagambire nti priorities nkulu agambye bannaye bannayuganda ffenna tuzuukuke owa NRM owa DP waki nina emisango 7 ngamba luli agamba abantu tosobola kubawa bailo era ekintu ekyo nekitandika omukulembeze n'agamba tosobola kuba priority kati butawa muntu bailo naye walabye bwali bukadasa ono wa poliisi gwe batugamba nti yakola ebive gundi eyabula bakaleke bamuwadde bailo mu dakiika 2 ku zonna sente zagamba zebandibakozeseza okukola emisango zeyatwala nandutu gundi lugoloobi bamuwadde ku mabaati g'abakalamojja ate n'abalala tukyabawalidika ne tutuula nabo mumeza eyo ye gavumenti Uganda we yatuuse tufuuse ekisekererwa ekyeneena fe aba opposition tugamba bwe tuti tetwagala project z'aba standby generator bano bawulira aba defending ebikolobero ate bajje babitwale mu maaso ebya succession yebyo fe tuli ku transition kubanga ekyo ekivundu ne dobonkana nebwekeneena bwe tufuuse twetaaga kuva mu kintu ekyo nga bannayuganda tukuume ne ba standby generator mbuyinza era Charles tukwatagane tufune transition naawe ozanye role yo nga ne resources ozirina Mami Lubega kati olwokuba nti muteereddwako akazito ataana abataddeko akazito no yakyogedde
okuba nti muteereddwa kakazito mukitadde kati banankyukakyuka mukitadde ate tukitadde tutya tewawulidde abakyala kati bonna by the way kikusanyusiza n'ab'NRM n'abaki bakola ennaku z'abakyala bagamba nti twanunula abakyala emiggo gye babasakatako obusakasi n'olwaleero waliwo bebaagala okukuba nakafuna akameseji nti batambula basazewo batambule bava ku parliament bagenda ku internal affairs ministry onoowulira mukulaye bwawe mulire yani njagala kubulya abo baali bagamba nti babanunula bakuba emiggo naye standby generator agenda wakaseese oba alina abantu batalina kabaale ne sente ziva ate mu state house ezandigenze ku nguudo zigende zimuyamba atambula nduza wali wano. By the way, issue eyo mujja wa sente emmotoka zatambuliramu za government ate akola campaign. Let me kitereze respond kuba nkiwulidde nnyo tegeze eggwanga and I think it is out of ignorance. Resources zonna ezibeera mu activities ezo, by the way genocide yakola activities ezo okuzibeera mutazibeeramu. I'm responding. Tutegeze abantu bebeekolamu omulimu ne bamuyita. Okay. Ne bamuwa n'emmotoka za government. Geno is still part of government. So atambuza akola campaign. Geno akyali part of government. Naye campaign azikozesa mmotoka za government. Wamuwuliddeko ng'ali kuraale yonna ng'asaba kalulu. Dr. Besigye wajja waveeyo omuntu omagambe nti nange nkuyise ngenda kuteekamu sente tulabe bwe kinaabanga kisobola okukola. Alon Kavuma agamba nti Mr. Apollo agamba nti Mr. Apollo mwami Mukaku will never be any objective to this government. Oyo yali n'obukyayi obwenkalakadira. Of course olw'ensonga ze z'amanyi. Ate ye mumanyi bulungi olina obukyayi bwo kusimulira n'owulira. Olina obukyayi bwo bumanyikiddwa obulungi eri government. It's okay. Nange nengamba mwami Muhoozi yeyambise emmotoka za government. Tweyanze ate Onosembus Ivan from Kalerwe agamba nti Ugandans, the problems of Ugandans are always bared by politicians and technocrats. Okay, ndoza chabadde ategeeza nti obuzibu bwonna ebizibu bya Uganda bina biva kuba bannabyabufuzi ne bateknocrats abali mu government abatambuze akabondo kababike tubatuyita ba technocrats. Omanyi waliwo yavaayo n'agamba don't joke with my decorated scientists. No, they are decorated thieves. Tulina dakiika 3 soka tukuguze message milioni 8. Bosolo tu aka message katuwe tubulire gwe Ebigenda maaso olaba muki olabiraba muki Ebigenda maaso first of all mwami Mukaku atukutte bubi faba MK movement atustudde n'atugatta mu bizibu byonna ebibaddewo. Temubaddemu Ebigenda maaso temubaddemu government ositula ffe n'otuteeka mu bizibu byonna ebibaddewo awo batoli fair. Temubaddemu government. That is why actually sibadde fair bambi bo ba advisor bwa advisor. That is why mukwemajinga tuwa proposals tuwa solutions inti ku bintu ebiriwo. For instance, tuli zero tolerant to corruption. By the way, nga tonaba kwogera corruption sawa zino yekyasinze okukosa eggwanga okusinga ebintu byonna byonna. Can't you lead by example? It can be eliminated. Can't you lead and campaign by example? Charles Kazoba, ekibuzo kiri kimu kyokka tulina dakiika ziringa 2 zokka tuve ku mpewo. Yes. Ebigenda maaso olaba weesuubi nti bigenda kukyuka. Ekyokubiri mu byonna ebigenda maaso mu kiseera kino kyennyini mukola ki muyinawo kyonna muyinawo enteekateeka yonna essuubi weeriri olwa generation eyaffe eya MK movement kubanga mukakwaseka muleke genda maaso Mr. Mukaku ngenda muyita genda maaso essuubi lwaki weeriri bw'otunuulira generation ey'abaana abavubuka abali involved mu MK movement tebajja lwa excitement naye waliwo issues ezibanyiga unemployment.
Uganda ekyasinze okubeera n'abavubuka mu Africa yonna, youngest people ate nga tebalina mirimu. Therefore we have batugambe milioni 12,200 bonna balina obusobozi obukola naye bonna tebalina mirimu. Kati yensonga 12.2 million ez'abana Uganda balina obusobozi obukola naye tebalina mirimu. Kummeka? Ku milioni 45. Percentage ki? Eringa 30. So fe tutunuulira what we can do for them given an opportunity. Kubanga solutions tuzina nga bwe nkugambye nti production eri wansi and focus ebadde ku production eri traditional industrialization. Okay. First hold on, industrialization, agriculture, ebintu bwebiti. But there are other forms of production, sports, entertainment. Abantu basobola okukola sente nyingi nnyo. Technology. ICT. N'emipiira gigyo tugenda gizanyira Cameroon egya Uganda. Mukakulubeka waliwo essuubi mu ddakiika erimu n'ekitundu tufe kumpewo. Teri ssuubi mu kusigazaawo ekiriwo ate naye akikkiriza ne muto waffe oli gw'otegedde naye akikkiriza mbu tewali ssuubi. Ayagala change. Kimugamba kyekimuleese. Kyemugamba naye kyagamba nti teri ssuubi okusigazaawo embeera eya failed governance, failed leadership n'ebirala n'ebirala. Kyokka ate era tewali ssuubi mu kusikira ekyo. Bano betwalengedde eri nga beewaana. You can't joke with the Chwezi army. It's trying to kill, trying to do what? Abo betwala byabo nga bali mu uniform y'eggwanga lyaffe n'akabonero naye nga bagamba jje lya muntu standby generator. Eyo teri ssuubi. Eyo teri ssuubi. Essuubi liri mu kukola transition nga bannayuganda ffenna na bano bakazooba nga twekutteko wamu ne tutransitinga ne tujjawo nakavundira atudde ku ggwanga lino ne tukola ne tuleeta ekintu ekipya, ekintu ekigamba nti tuve mu nga bw'oga nti tuve mu bibi tudde mu bulokofu. Eryo lyessuubi era kyetukolako era nsiimye bammemba ba parliament n'abalala ab'NRM n'abalala abagambe tulina okwaŋŋanga ensonga eno ffenna wamu so si kutugamba byakutusikira. Soul TV program Omunnyo Ku Makya bwetu bwetambudde nkyaleero tuteekwa kwebaza mwena abadde ku program, twebaza abadde mabega wa production, twebaze n'abagenyi baffe Charles Kazoba wa MK Movement, tene Samuel Walls Mukakulubega munankyuka kati ono naye wa transition azze kusaidia ajja mu transition. Kale tulikomawo twogere ku transition egyetya yekyetagisa Mukakulubega tujja kubanga tukomawo twogere ku transition tugifuna tutyeyo tetwadressinze waawo na butebwe tusobola gitegeka atereme okufuuka ebya Sudan. Abatulaba tubasiibudde tuddemu olunaku olw'enkya, musiibe bulungi mwekuume mukole mwelaba.